Gwe wenna eyeekomidde ku channel yaffe eno Kampala News 88 nkwebazaako emirimu gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero. Leero olunaku lwakusatu, ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogwokutaano omwaka 2024. Muganda wange yenna eyeekomidde ku channel eno nkujjukiza ne nkugamba nti bw'oba osinkanye eggulire ku channel eno subscribinga, olikinge ate osharinge. Gwe no bw'olikinga oba nosharinga oyambako message eno okutuukira ddala ewala baganda baffe bonna ababeera batagifunye ne babeera nga basobola okumanya amawulire n'okugabana wamu n'okutambula n'okumanya. Naye nga olunaku olwaleero era tuzzeeyo mu kibiina ekimanyiddwa nga The National Unity Platform. Jjukira olunaku olwaleero ku makya twakuwaddeko eggulire eryavuddeyo ne liraga nga Speaker wa Parliament Anita Among bwe yakutte akawumbi kalamba n'akawa munywanyi we Mathias Mpuuga, ono nno nga ye Commissioner wa Parliament okuva mu kibiina ekimanyiddwa nga The National Unity Platform. Akawumbi kano nno ke yabamuwadde yamulagidde atandike ekibiina ekijja nakyo okuvuganya mu nsiike y'ebyobufuzi. Kino nno kitegeeza Commissioner ono Mathias Mpuuga essaawa yonna twategeezeddwa nga ekibiina bwe kigenda okuba nga ekiggulwawo era nga n'empapula zatandika dda okubeera nga zikolwako oba ekimanyiddwa nga paperwork. Naye nga nkututtekoko mugulire era agongedde okuvaayo kuba ensonga eno tukyagirondoola ate nga tugenda kusigala nga tugiremerako kuwera ddala ekyo kyennyini ekigyetooloolerako gwe wenna okusobola okuba nga tutambulira wamu n'okumanya. Naye amawulire agavuddeyo olunaku olwaleero gongedde ne gategeeza nga omunaku z'omwezi nga 1 omwezi ogujja gugenda kubeera gwa June, Commissioner owa Parliament Mathias Mpuuga Nsamba kivuddeyo ne kitegeezebwa, kivuddeyo ensonda ne zituwa amawulire ageesigika nti alina enteekateeka namutayiika ng'alina kyagenda okulonkinga ku lunaku olwo. Kyagenda okulonkinga tebakyanjudde naye nga emabegaawo twakutegeezezaako nga bwe yamaze dda okuba nga afuna akawumbi kalamba okuligestalinga ekibiina kye. Naye Honorable Mpuuga avuddeyo n'ategeeza bannamasaka babeere bagumu nga waalina ekipya kyagenda okubanjulira ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwo ogujja ogw'omukaaga, era mu ekyo nga kaadi ezimu zatandise okuba nga zitambula eri abakungu ab'enjawulo ye basuubira nti atambula nabo oba nga bamukkiririzaamu oba nga bassa kimu olw'ekyo olwa ensonga yonna gy'aba nga akkiriza. Nga kaadi zino okutambula abamu bongedde ne bategeeza nti Speaker wa Parliament omukyala amanyiddwa nga Anita Among asuubira okubeera nga gyagenda okubeera omugenyi omukulu ku mukolo ogwo Mathias Mpuuga gwagenda okulonkingirako ekipya ye kennyini kyatanaba kwanjula oba kutegeeza, naye nga ensonda ezeesigika zitegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 1 June agenda kuba nga unveilinga ekibiina kye ekipya kyagenda okuba nga yakulira. Naye nga Mpuuga ono ng'agenda okutandika ekibiina kye ekipya, abantu bangi oba bamemba ba Parliament abamu abamukkiririzaamu. Kuno nno ojja kujjukira nti kwe kuli omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala, okuli omukyala amanyiddwa nga Juliet Kakande, ate nga kwe kuli omwami amanyiddwa nga Abed Bwanika. Era bano bali mu nteekateeka ze zimu nga gwe nno muganda wange alaba akatambi kano wano ku Kampala News 88. Ojja kujjukira nti olunaku lwali lwa mukaaga ku CBS omwami amanyiddwa nga Abed Bwanika, ono nga mubaka w'e Kabonera side ze Masaka, yavaayo lwatu ku mpewo za CBS n'ategeeza bannamasaka era n'abawooninga n'abagamba essaawa eno mugira mulindako okwewandiisa n'ekibiina ekimanyiddwa nga National Unity Platform. Jjukira nti omukulembeze w'ekibiina kino The National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza nga
yavaayo n'ayanjula enteekateeka ey'okuwandiisa bannakibiina era nga yategeeza nti baagala baligisteringe bannakibiina abasukka mu mitwalo abasukka mu bukadde 15 mu bbanga ligenda kubeera lya mwezi mulamba. Naye Abedi Bwanika ng'asinziira ku mpewo za CBS yavaayo n'ategeeza bannamasaka nti musooke mulindeko okwewandiisa n'ekibiina ekya NUP olw'ensonga nti abantu bekituleetera tetubategeera. Kino nno kyongera okulaga nti abakulu bano enteekateeka National Unity Platform zeriko essaawa eno tebazikiririzaamu era nga bawoninga bannamasaka okubanga bayimiriza enteekateeka zonna ez'okwewandiisa nga bamemba aba the National Unity Platform balindeko bo we banaayanjula ekibiina kyabwe olwo bannamasaka ababakkiririzaamu basobole okuba nga babeegattako. Naye nno kino tekirobedde bannamasaka. Jjukira nti kaadi ezisinga zaaweebwa omukyala amanyiddwa nga omukyala oyo Namayanja nga essaawa eno yakwasibwa kaadi ezo newankubadde nga twalabye amaloboozi agamu agaavuddeyo ne gategeeza nga we batannaba kufuna kaadi ezo, naye nga abo abavuddeyo ne beemulugunya nga we batannaba kufuna kaadi ezo beebo abamu abali ku kiwayi kye tuzze tulaba ekiwakanya obukulembeze obutuula wali e Makerere Kavule obukulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga tukyayongerera ddala okulondoola ensonga eno okumanyira ddala ekituufu ekigyetooloolerako, naye nga amawulire go geeyongera okweyoleka nti essaawa yonna Mathias Mpuuga Nsamba agenda kubeera nga agulawo ekibiina kye era nga ennaku z'omwezi lumu June agenda kubeera nga sayidi za wali e Masaka nga ayanjulira bannamasaka ekibiina ekijja. Naye amawulire gano olwagudde eri mu matu gaabo abatwala ekibiina ki The National Unity Platform, jjukira nti bo babagambye tebatidde era beetegefu era babaaniriza singa babeera bakukola ekibiina kubanga basigadde bali ku mugendo gwe gumu ogw'okufuna enkyukakyuka n'okulwanyisa nakyemalira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Bo gwe basuubira nti singa Mpuuga anaggulawo ekibiina ne bagatta amaanyi kijja kwanguyaako enteekateeka ze baliko ez'okuggyako Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni.